Weewaawo ali mu bwato yadduukirira banne amayengo begasaanyaawo. Temwerabira bajjajjaffe era baaleeta enjogera endala egamba nti gaabasaanya ndaba sadduukirira. Agonna agoogerwako gaali mayengo. Kakati nno tossa mutwe wansi. Bagamba nti ossa omutwe wansi ng'eno amayumba gajja. Tossa mutwe wansi kubanga munnange tubaleetedde ate ensonga ekwata ennyo ku Buganda. Ensonga eno tutuuse wano ne mukulu Kanoonya Juma. Ensonga eno ne tunyolwa nnyo ne tulumwa ennyiike embeera nga yankalanya nnyo era nga ya kiraza mwoyo ng'ebbweridda mu nkovu oba kiraza mwoyo ng'omuwulu ayimba nti ndibula naye kati g'omufumbo ne weeraliikira oba alibula na wange. Mu butuufu wano we tuli ku kijja ekyaganzikibwako Katikkiro wa Buganda Mulamba. Katikkiro wa Buganda kankiddemu. Katikkiro wa Buganda Kanoonya baako engeri gy'osunsula ensonga kubanga tuli ne bazzukulu ba Katikkiro wa Buganda. Naye mpulire ennaku. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ngera ewagambye nti ali mu bwato yadduukirira banne amayengo begasaanyaawo. Yesebo. Ekyamazima olwaleero tulina ennyiike y'amaanyi nnyo. Era twebuuza nze naawe Buganda abagirimu baginoonyaamu byakulya. Lwaki balekerera entujjo ne bazinira ku ntoligawa? Lwaki balekerera atabaala ne batunuulira afuluuta ng'ali mu kusola ennyumba? Ssebo mwe mwenna abatulaba, nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira Mamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka. Naye sijja kutuuka mu bintu by'Abakerekere bokka. Ne bazzukulu ba Gabunga nja kutuukayo kuba kika mu Buganda. Nange nze Bosa era neddira Ndiga ndi muzzukulu wa Lwomwa Embaala Empigi Mawokota. Naye sijja kutuuka ku byandiga byokka. Weebale nnyo. N'olw'ensonga eyo kubanga mu bika bino mukulu Bosa mulimu abantu abazze bakola ebintu eby'omugaso. Eby'obwannaggwano. Ebyenkizo. Naye abaana ng'okimanyi nti abaana ba Buganda. Abaana b'abantu abo. Bonna bazzukulu ba Buganda bava mu bika 56. Ng'okimanyi balina n'endowooza nti Obuganda butandikidde ku Katikkiro Mayiga era kwe bugenda okukoma. Ekyo nga si bwe kiri. Ekyo si bwe kiri. Waliwo bakatikkiro abaakola ennyo. Bakatikkiro abaali abatabaazi. Olwaleero tuli ku kijja kino. Naye ng'ekijja olwaleero ssebo mukulu Bosa kye tuliko. Kye kijja ekyabo abeddira emmamba abava mu mutuba gw'Amagera. Abava mu mutuba gw'Amagera. Mu mutuba gw'Amagera mu lunyiriri Lwankejje. Olwaleero wano we tuli mulimu omusajja yakola ebyannaggwano era tugenda kubuulira ebimukwatako naawe owuniikirire ng'alya n'omutabaazi. Naye nga tetunnatuuka awo, kino kitabo nakiwandiika kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'Edda. Fe abantu abazze okunoonyereza ku lulimi Oluganda era tugenda tutuuka buli wamu. Ekitabo kino kigula $60,000 akyetaaga. Era oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Entabiro y'Oluganda. Airtel eri kassalaba 256 751 4769. Oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 461 Bosa. Ate era ngeri gyekindi ekyalo ddiba lya Mbogo terizinga omwo. Weewaawo. Ffenna twesindise mamaanya ku nsonga eyo Buganda tugiwandiikira ebyafaayo. Nange era ndi muwandiisi. Kansooke ne kino nkwatiraako muzzukulu wa Gabunga. Nono akwate. Weebale nnyo. Kati kyenkwasizza muzzukulu wa Gabunga ono erinnya ani? Mutebi Kenneth. Kiyitibwa Bassekabaka b'ensi ki? Muwawa. Buganda katena fuka Buganda yayitibwanga Muwawa. Kati ebyafaayo ebyo byonna ebyali omwo bakabaka abaalamulira mu nsi eyo tubateeka muno n'ebyafaayo byabwe. N'empandiika ekitabo ekiyitibwa Effumbekero ly'Ebisoko. Maama oli kyakutte. Maama weddira kyeri erinnya ani? Namazzi Scovia. Ekitabo kyakutte ekyo kya Bisoko. N'empandiika olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Omutebi. Era n'empandiika Olulasangeeye. Dictionary y'olulimi Oluganda ekikunyonnyola ebigambo ebizibu, engero, ebisoko n'ebyafaayo. Era ng'okukifuna oyita ku 078 599 343. Eyo erine ku WhatsApp. Weewaawo. Kakano ono ssebo njagala oddemu weeyanjulire abantu era ozaalwani era oli muzzukulu waani olw'otusimbule. Amannya agange
nze Mutebikeresi buli n'ekitange ndagalamidde wano wuuno wano tuziikibwa wano bazzukulu b'Amagera bonna wano ku ttaka ly'Amagera kwe tuli kati ku ttaka ly'Amagera mu mutuba gwa Lwankejje mu lunyiriri Lwankejje mu mutuba gw'Amagera muzzukulu wa Gabunga Sagala bwaya weewaawo era twetuukira butereevu kakati maama ate ggwe nange amannya gange Zinamazzi Scovia ndi muzzukulu wa Kisomose weewaawo agalamidde wano Katikkiro Kisomose bassebo ne bannyabo agalamidde wano ku Mutala Bugera weewaawo kakati Munnabusiro Musibbosa Geoffrey tuzze wano nga tunoonyereza ku Katikkiro ono twayagala dda nnyo okumunoonyerezaako Katikkiro ono nnyo amannya ge ye Kisomose Munnabusiro njagala otulambulule yali Katikkiro w'ani era yali wa kumeka era njagala onnyonnyole ensi lwaki ddala Kisomose afaanana bw'ati ng'ali Katikkiro wa Buganda era okusookera ddala okusookana byonna nzikiriza nkutegeeze nti erinnya lye lyokka erya Kisomose nga terinnabaawo baali bamuyita Wannema weebale nnyo kyokka ekyewuunyisa nti olwaleero abantu bamanyi lya Kisomose lyokka n'erya Wannema liri lyalibuutikira kitegeeza ki nti yali muzira nnyo ku lwa Buganda era bye yakola ku lwa Buganda bya bwannaggwano Buganda eno yagaziizibwa lw'abantu batabaazinga Kisomose Katikkiro wa Kabaka Muteesa Kisomose afuuka atya Katikkiro ono gwe tuliko Kisomose afuuka Katikkiro nga Kabaka Muteesa obwa Katikkiro amaze okubugoba mu Kayiiro ow'Embogo eyasembayo nga Katikkiro wa Ssuuna owookubiri Magulu Nnyondo ow'Ewamala weebale nnyo kati awo Kisomose akwata Ddamula Kisomose Wannema akwata Ddamula Kisomose yalamulira ddala emirembe egiwerako era erinnya lino erya Kisomose yajja bwe liti Kabaka Muteesa yamugabiranga entabaalo naye nga yeeraliikiriramuuko naye bw'aba agaba olutabaalo n'agamba naye ekisajja kino kinaasobola okuyita mu lutabaalo luno lwenkigabidde kwegambanga Muteesa agaba olutabaalo amugamba genda otabaale weebale nnyo naye nga ne Muteesa atya agamba nti ekisajja kyange kino bakittireyo yeeraliikirira abuusabuusa omanyi bagamba kyessirya-mbuusa omuyayunda baddiba kakati yabeeranga ali awo nga Wannema olutabaalo alugobye akomyewo n'obuwanguzi ye Wannema olutabaalo akyalina lya Wannema olutabaalo alugobye akomyewo n'obuwanguzi nakawanguzi zivuga ate engoma ekubwa mu lubiri nga olutabaalo lukomyewo n'obuwanguzi tugiyita nakawanguzi oba namadaala eyagenda n'entamiivu akomyewo ne nakawanguzi kituufu kati Muteesa n'agamba nagane kamugabeko n'ebusooka tulabye abatabaalemu naye anaaluwangula agenda okulaba nga Wannema nalwo alugobye aluwangudde Buganda efuna obuganzi ebyobugagga byala mu Buganda Buganda abantu bagaggawala lwa Katikkiro Wannema Kabaka n'amuyita lumu n'amugamba wanneewuunyisa naye buli lutabaalo lwe yagobanga olutabaalo lumu lwe yasembayo Katikkiro yamugamba nti kisajja kyange na luno kirusombose nabadde manyi kuno tekisomokawo ekisajja kisomoseewo ekisajja nalabiddeawo nga ne luno lutabaalo nnadde nsuubira nti nno kiyinza obutalutuwangula nga kirusomose erinnya Kisomose werijjira mu b'emmamba liyingira mu b'emmamba ne gyewuli eno balituuma bangi era waliwo ne bwempulira abayitibwa Kisomose naye ng'abantu abo era wembabuuza bagamba bava mu mutuba gw'Amagera butereevu mu lunyiriri Lwankejje awo era wano kyekijja kyabwe waliwo omusajja wa Kabaka gwe baali bayita Kibombo yabeeranga nnyo Nabulagala bulungi taata Namagera naye yaziikibwa ku kijja kino era gye baamuteeka waawali yali ayagala nnyo Obuganda ng'atimba ku ppiki ye ebifaananyi abantu abangayira Nabulagala amapeera ku kanisa y'Abakatulika ye waliyo kanisa lali Bakatulika ejeri naye okukifunza ogiyita kereziya weebale nnyo kwekereziya awo ku mapeera bwe yateranga okubeera abeerusaze abawano ku munaku lubya nangona bonna bamumanyi era piki agitimbanga nnyo ebifaananyi bya Kabaka n'ebendera za Buganda kazivaako ng'ali mu kibiina kya Kabaka mu Nnyango ono yali jjajjaawe Kisomose era abakulu nga Mulongoosa njagala okubategeeza nti olumbe lwa mukulu Kibombo batutegeezezzaako nti
lusembedde lwabaddi Lwakutaano nga 16. lwakwaba lwagwakumeka Lwakutaano nga 16. lwagwakutaano nga 16 lwakwaba mu gwakutaano nga 16 kakati kisomoso oyo waavaawo kuba Katikkiro ani yaddawo kati kisomose mukuwadde nga wakumeka wakubiri kati kisomose bw'avaako Ddamula Muteesa agikwasa omusajja yali ayitibwa Mayanja si wa mutima yali yeddira nkima bw'agimuggyako oyo agikwasa omusajja yali ayitibwa Mulere ono yali yeddira Njovu Mulere bw'avaako aleeta Katikkiro we omulala owokuna banye owokutaano ng'owokutaano era ye yali Mukasa ow'omusu Mukasa ono ow'omusu naye yakola ow'omusu ono oyo Mukasa naye yakola ebintu bingi kubanga Mukasa oyo ow'omusu ye Mukasa Nsimbe erinnya lye yali Nsimbe Mukasa Nsimbe ow'omusu Mukasa Nsimbe oyo ow'omusu ye yaleegesa eŋŋoma y'Obwakatikkiro n'agiteekamu n'ebisoko ebyo by'owulira ebigivugiramu olwaleero eŋŋoma y'Obwakatikkiro Sirikoma Dduloombojja olw'Ebusongola yoyo Katikkiro Mukasa era yali ku Miteesa egyasookera ddala kakati wano we tuli omutaka ono kisomose Katikkiro ono kisomose nga tuge nti yali Katikkiro wa Kabaka Muteesa asooka bannange nammwe njagala mugire ddala Katikkiro wa Buganda omusajja Katikkiro kuba abaana abamu bamanyi nti Obwakatikkiro butandise ne Katikkiro Mayiga era kwe bugenda okukoma era Katikkiro Mayiga n'amalaafa olaba nti ekijja kibayinza n'okigulumiza naye nga waliwo abaamusooka bafaanana bwe bati ono yali Katikkiro abaakola ekinene nnyo okukuuma ensalo za Buganda ensalo za Buganda akagamba ako kakulu ono ye Katikkiro Kisomose omulaba era yensonga lwaki tusazeewo okujja okumulimako kubanga ono y'omu ku basajja abaali nti nno baakolanga mu ntabaalo z'Abaganda ez'edda n'olwensonga eyo ono ye Katikkiro ayitibwa Kisomose era tuli wano ne bazzukulu ba Kisomose era tuzze wano ssebo tusaba tukoole ku Katikkiro ono olw'ensonga yali musajja w'amaanyi nnyo wano mu Buganda akati n'ekirala nga bwe tukoola mbategeeza nti kino kati kyewayite ekijja mu Buganda abamu mukola ensobi kye tuyita ekijja mu Buganda kiteekeddwa okuba nga kyaziikibwako eyali omwami wa Kabaka oba omukungu nga olaba Katikkiro nga bw'olaba nti Katikkiro kuliko Katikkiro kyekijja ekijja abasigadde mubeera na malaalo weewaawo waliwo olugero lugamba nti yakusinze aba yakusinze Kabaka aba Namasiro omwami kijja omukopi malaalo weewaawo bane tuliddamu nate entalya ntawongwa zibakubira enkyakaala